well without these guys. It's a pleasure talking to you, Babu. Yeah, man. Chimba. Yakunoonya tukole ekiyimba nenze nga nkola nnyimba nnungi ebiyimba olabikola ne Penge. Tukoleyo biyimba. Ogamba tukole beautiful song. Tukoleyo beautiful song. Nga teringa kano kapenge ne kabiki. I'm an artist with 2 songs. Simanga mumanyi ganye. Mumanyi ganye ne Penge. Ndi mukwano gwa Richie. Bannange era Penge oba mumanyi. Kati manya nedda simanga igwa mwimbi wa Benazo kwa wadda agamba. Nedda kumbuzaabuza. Nedda ndi mukwano gwa Richie. Mumanyi mukwano gwa Richie. Ono mukwano gwa Ngomita Neladi muyimbi. Teka video muyimbi mnyiza n'omutera wano. Nze bwe nkugamba nti ndeese omuyimbi se alina kubeera nga atali na rasa pack. Olaba naawe kenyini sinza kusayininga. Tekeko video. Kati nageze wandeeta amatekeko video. Oli Uganda yaliwo omuyimbi weeno oba weeyo. Ali Uganda. Ndi mu Uganda nendoze na account entesola kukola ku video katika ngende mu eri account endala. Ate account endala tugenda kumanya tutya. Ofunye chance emu ate kati banna. Tena account mpya natena Ndisako mulinga. Edobozi liri wansi Penge wakazi. Eri account yasiba mu nsibe no jasulamu. Wali yinno. Eno ya dandi boarding. You only get one chance. Ne Penge. Tata. Penge lekera okumanyira kasajja kwagala nnyo kisajja gwa kwa tomanyi. Tomanyi olaba mpiseemu ewuwo mania nakyenzigusa. Obera ko dimu off bro. Gocho manya. Joina off. Choino manya muganda wange. Abana bano bagala Bobby Wine. Okimanyi kati omwana. Ebala ye kwanyumba Bobby Wine zokka mwajje ebigambo. Ekinenge kupada ko pa Bobby Wine ne vesti zayambala. Okuva leta wano wedda Bananzo towulira nti ali kunyimba za Bobby Wine background. Mubala ye mwana ani atadde DJ photo soja mubala yange mwana. Anti bagala kunyiza maiko wano. Kati olaba nze bulirwe nkuba oluyimba lwa Alien Skin. Skin. Muleke kubere, muleke DJ gifomete. Automatically mbali nakuzaako lwa Bobby. Omwimbi azoba. Nimbi nera jja. Yono nera. Ono tayinza gana kola naye kolabo. Wali uziri ensenene zabeera nazo zinnax. Ani jembuza andi linda kumalobuza manager kwa kati manager watase okumanyira. Gwe Richie. Onji. Kale kati obadde Richie obadde ogamba otya. Nsinzira mwe nyimba bbiri zokka. Agala kola nawe. Anti ogambye sinza butakola naye mbadde yakubuuza olwaki atanga kunyimbiramu. Agenda kuyimbiramu. Nyabo muyimbire. Amanya bosoko tuyimbiremu. Yolese kitone. Chukula nyo mutabani wa Queen. Mutabani wa Queen. Nze komao oluyimba tunodi recordinga. Do the out, it's my latest song. Tugenda kusange Kampala. Ndi Kampala already. Kati bakindeka wanganze Alex Mukulu abadde mu audition. Penge ngotulanga omulogo buzibu ki? Anti obuzibu omwana afe kujja kuleeta luyimba engamia yera. Engamia yera ndane muyira acid engamia yera ndane. Engamia ki? Odimanya engamia. Penge tomanyira bantu mwana. Ngenda kuta kati ate bire byaddala mwana. Byaddala naye olimba nzikiriza balu. Tomanyira bantu mwana nedda totusussa mwana. Balu recording tata. Balu recording sirina buzibu. Balu recording. Beyanza sebo tweyanze. Tweyanze nnyo sebo tweyanze. Nzijja sebo. Nze nja kweyanga gamba gwe Richie gamba woze mukamazeewo. Wodde sebo mukamazeewo naye wakola studio kati wafuna ebyuma.
Atayina ebyoma. Kano kamanyira bali. Alina ekidomola ne kaguni kali awo kasawo ni kati. Kalaba geri koyo kati pege bagenda recordingirawo. Balina ebidomola be basiba kati bibiranga bisawundi. Kabena mu kasawundi kadi awo kimonita bo kyebakozesa. Ne mwana sibache tuseba futu soja batano. Alina omukisa. Simanyi tusente wano. Akuwera ddala matali n'owuliranga matali. Kati ngenda kati kusangula TikTok mu simu yange wamma. Asebo toyina jola kati sebo Alien Skin. Alien Skin sebo muyimbi wange mwenyi. Tusente mafutu soja batano. Mwana alina omukisa oyo. Alina omukisa. Akuwa oluyimba nguli ya matali mere. Sebo Alien Skin is a serious foot soldier. Zendi foot music. Sagala kunsala grade. Batofu kiberenge. Ko Alien Skin. Ana soka kogerako ne management yo ne yange era soka etulebo. Anti katuli Alien Skin fe tugenda kubagulira katola batugenda bagulira kutiya ya mayirungi. Kasenge Xbox cha big Manager like sayagala kolabo. Gali yegenda kubeera nsanyufu. Manager sasa wasirika. Management y'omuyimbi. Egali y'omuyimbi anti byaba bano bimanyi bagamba management ebanyisa omuyimbi. Tobanyi bagamba bira mu kapande kati bajja kutuma simanyi isimami gyagula kunone. Nyaba ni manager omutuufu kubano. Era nyweza akasawo bagenda kuwa isimami gyagula kunone. N'abantu just abanyambako. N'abantu just ababeera abanyambako tugeze embanna project. I cry out but Richie empano gwange which is my friend band. Kati kuwa kuyambako kwa neno penge yakuyambira wa mulabe musajjawo. Atipenge tubadde nze mbali mine naye nga tamanyi Mwegane bono mukiriza biwefudde wegane kati maybe asobola kujoining hands with abanno olira kayaye mumwegane ojja kwetonda oluvanyuma penge kako ka obiko kalabe nawe katulula Alien isoko tekeko video tulabe oba kubera Uganda kasajja gwe ebala yakasajja ako ogiraba naye eggalawo saawa busaawa era operatingira nja kukubulira etteeki eriri awo mu bya license soko tekeko video Alien tulabe ku bara bangamba asobola yagamba si ye muba mukozesa naye ya license ine erinnya lyawayo eri omunene kasagala sasula musolo nze emmotoka ziri ze nagamba zabadde atema emoloka wabagambye bujomu bugaza bulani waiti tegera kukyaliwa musajja muleka genda ogamba abantu eyo mbono sente zange nazijamba luminaati nze just nagamba olina mukisa lasa ebidomola ebyo obiraba nze nabirundiranga mu njiibwa naye gwe obijja mu saawundi kati awo osaasire abayimbi bali eri abateekamu ne batuuka n'okuwagala osaddaaka abazadde ogamba abagenda ku BET simanyi ogenda olina akayimba nga kayisa eyagenda ku BET yasibirawo n'okusooka okanika era mwebe mmanja nali sinza kanika ng'endongo weeri nedda ekisaana ekiri ku music we Uganda okimanyi eyagenda ku BET omwenge gwamukuba yasibirawo ono wakana takyajjukira gy'abeera Ako penge twafiiriddwa oguvubuka gwine ensonga bakigufuza endongo gusanze waliwo abantu buli omu ya discoti nga yavaako ne kutuula awe gwe omuyimbi waffe ali wa Bananzo muleete wano tebagenda bano muvuma ne DJ Benazo omuyimbi muleka mwagala nnyo management ekyo manager ati omuyimbi we nze mmanyi ku myaka gyange nsobola okulaba ekintu ekyo nsobola okulaba omwana ne mugaaga oluggi lugenda kukuluma ne yeebuza oyo maogezo tata amajategedde ate era ne lumuluma
wano olujiru inzo mulumirawo badde manyi yono nera oli muyimbi wange ali international kabera Uganda mulete Penge is nice and alien skin is nice tebajja mujira mulete since when did alien skin become nice nebe nanza mwana mulete Bernard mwana mulete ati ze kasokemba someremu teeke yange teeke omuyimbi namulabi kulayini bana abayimbi abajja kuno ne bayimba ennyimba z'abantu abalala Abamerika abaki ne mwagala ngakuba zikaba nina ebbaala yange gyenkola wano nina bandi gyenkolektinga ate njagala namutwala mu music mufunire ba producer mu promoting ati njagala muleeta wano ko ku Ugandan audience tayimbira nko genda muwana mulete ng'ennamba zikyali ati bani namukwata mpola kubanga ajja kunti adduke abanda benga omufune kati we namwetwano ne mumuyisaamu eggaali ayinza okumbulookinga kati benazo kyogamba tuyinza okufiiriza muwogo oba mwana anti kyovulanga mbanyonyola bino tosobola kikola ngambanyonyola bino nga kati kale kamulinki eno naye kale kamugamba oyo alien skin kati nze nja okubeera nga njogera naye ekirungi ayogera luzungu alien skin ayinza obutayogera naye muganda wange wakiri kati ate bw'omuleeta nga nafuna mwakiri kyemumanyira nga kya luzungu naye yayiga oluzungu alien yayiga oluzungu omuyimbi lwaki ontwalira ku level ya wansi mani nze ndi legend alimu ka bluetooth yansemberera nanoolamu olwange togamba linki siri legendary you a legend man amuwereze linki skin ayina ka bluetooth kati ojja muteeka mu kinene wali otuteeka eno atukubemu requesting oluyimba yena alukuba kale kamuwereze linki alien tudebera nga good cop ndi good cop leero Penge oyo yali mukunja Samira mwana Richi wa drive iyo alien bwakole fujjo ngenda kugamba omujjeko ndira kakapu kamenge ko tekanzisa ku live nawe ate ndilete nawe kola sente lete mumanyirira wano amakati ndi nice take ayoyo kale kanjire ate ngenda muwana ngenda kugamba ono ngendo kuwana ngakutaddeko penge ngenda kugamba tono yasinga hits e Uganda Richi mwenda ngenda bafura bayimbi gwe tompana gwe nze wendi wano nze ndi buli jobo mpana nsoka kusaba gwe lukusa nzeyogera mazima nze kati no kumpana okimanyi nino kuwana ate tongana mwana nzeyogera mwana uli mu wa Kibuli albamu yasooka nze nagikola eyono yogera amazima yo alien skin ate gwe wagikola nze nagikola sita denja ina zenna mukola wechiri producer Penge nati mukuvuka bakuda sibaye gugu sibanyi gwego gumukajanga nekuteka mukunde kubba mu oluyimba gwisi masaye mijago nekubba mukunde kubba music ye ne gumusangu nekutwalira omujaga kazajja kali nenga wameze mpeke gwe mijagulo yankubira ku simu nga bakamutata n'ennaku 2 mugamba yisimba tomanyi mumanyidde wa muganda wange oli Yasini abasajja bakugamba badde njagala bajukizaako nti nakuza omwezi nga 8 September tugenda ku Skies Dr. Brain ayinayo Dr. Brain's live experience now kane Dr. Brain Dr. Brain writer wange chali wange man ambereddewo mu music wange muntu wange ne oyimiridde oti abakazi bagamba appearance sometimes matters a lot oli mukyala wanda baka face kalungi nnyo ebambe wansi storage ayimireko kyogamba abano tumagosaamu ngafe abali bakazi batunda ndabika sometimes tekayo mwanyina video kitegeeza imuka mukatono nga waggulu oli munene ate wansi kati oli mutono olinga akatiko yimirira tulabe kyagambye Jaji Penge kituufu abakazi mutunda ndabika nonokola otya sigwo noyimbanga nyabo yimuka mutulabe management ayongere mu sente nekibosi odekse abakazi ndabika abayimba bagwera ku Juliana omulembe abasajja bakusabye nnera yimuka ono Penge ana connection mu Gagamero why uyo musajja alina omukazi
ebintu ebyo gambye no muyimbi gambye koti akasajja kati lwamoya gabiziwe kumanyo kupengi Baby girl wabaze kankulabeko abakazi ndabika awochi unyama event tomato oyi wati chose ni beke ali awazunga busuzi nga ine dobozi Ndishayi banna. gwe uya bikola oli mubanda omusajja atugambe twewombeeke uko mwembi aja nayo tuwombese tukoye DJ Benazo nedda muyimbi mbamukubira simu ayambala akyekuba kalifuwa mugambye kuliko ali ebyabo bimanyi kati akyayambala ngambye muwemu like 10 minutes ayambala tenti obimanyi na vakubana bintu bya peti owa kati esawa yo buli kyongamba sikuddamu kubanyiza okuddamu n'olinda omuyimbi wange nayo nesasuza baby girl okutidde kyogamba sweet mwero ino perform kone ku stage oba olina okuzina amazina tulina okukula omuyimbi talina kubiga omubiri wiki sebo omuyimbi ono alien sebo alien remix yanti wali eri ate ng'oyitanze zanyimiridde anti atisi bwaganda gwolina abayinza omumukuba osabye Nkozesesa Iranga mawagali gange mugatadde wansi Katonda omulungi oli mukazi ayimiridde bambe mwannyinaze kikazi kirungi kakati nyambiddwa ntya lusi nze wona kyoyagala ojja kujja mu inbox twogere njogereraeko kale thank you so much kati olaba guno omulembe ndabako neraddi twaliko Dubai guno omulembe mali agutuwa ekyokuyiga kimu yona yabeeranga ne kasenene bampako ku music wono omuwala ng'ava Dubai nga simanyi ne bwofaanana ate nga kyakuyigirako just nze nzijjukira nina obwongo waliwo nawo omuntu gwotayinza kwerabira Anko Bananzo ono twali naye omuyimbi ono e Dubai naye olabika twali naye yeyongedde okunyirira kyogamba wali byali abulamu kapano beating wamusanga yali anyirira ne yeeyongera ne kati endonge muyise etya how is the music passing over you enyota yongezako ku ddoboozi kuwulire nnyabo lero sebo likiwanziza lero likiwamaze nonziza ku ya presenter mumpuliriza kati onsanyusiza nnyo nti obuuliza kano kabiya kenywedde kaani mbeera sinnungi yali enisaitsi hours nongenda kuweza muganda wange mbadde nenywedde kabiya kange muganda wange nange nebizibu bya nenywedde kabiya kange nekadde kanje anti obwedda nywa nga ndowooza kaweddemu ndowooza obanywedde nga busatu ne bagamba ake kaliko badde nako niyo nga tekagwamu mwana ankopenge tugenda kuleeta alien mwamusitagamba toza kunywesa biya wange natagwamu alien tugenda muleeta mu Amsterdam tumutwale e Stockholm ewa Penge tumutwale ne wa Bananzo e Boston mutwaleko ne walumbo ye nze wange sirina buzibu tugenda kutwala alien kati otukwasa ekisa kubanga kati oyimbira kalangala amaato gegendereza gamanyi oyingiza amazzi ngenda mu promotinga mu Banyarwanda ayinza okufuna abantu nze bwenyimbire kalangala lindako nze bwenyimbire kalangala kati ali nayimbire Kampala kiba kitegeeza Uganda eba yasenguka dogo gwe Kapenge omanyi gweze gwagawisamu amaaso matafaka nze ndi mukambwe mbe ekisinde tugiteekeo bato wali eri abayimbi bonna abanopumbagate kuba NRM njibabikke anti olina soka kumegga oli gwosinga okutya bali babiri aliwa gwe ntya otya Tom Dine yanga mulo
Abakambwe bo batyabo ati kati abakambwe ddala gwe toyomanya mbadde sikategedde penge naye mazina ne nkategeera okategedde bali yatiira ddala yanga mulo mbateera ddala abo tolaba avuga nnyo piki era wamusanga akogga bwati ku piki ye abo batiika omuyimbi atuuke omuyimbi wa Benazo omuyimbi wa Benazo wo yajja bagala badde ayambala tteeki omuyimbi wange ajja mugira mwogera nsabirira Alien Skin afunemu abamuyita agende Luwilight ogamba otya ankyaliwo nange njalayo ku muyimbi anti bwenjagala ennyo ogenda ojja kusigala bwengasigala olutalo lwaki Luwilight twala eri obutoggo tonneyogereza gwo buwumbi bunaggwe olutalo lwaki ogera kuba ojja kukola opposite anti kati gweyagala njagala ogende alina okubeera eri gwandese otya omuyimbi w'eggwanga abadde wano ng'agamba mbo ate kyembadde ngamba gwe kimugamba gwe lubaale wange gwe kapenge wanti ova gamba nti watwala CD wa DJ ne DJ takyali wa mukyalo sigwe wagamba mu ino alubamu empe wagitwala kati omusajja yadduka otandise gwe mabina penge nja kutuga nja kutuga abadde agamba kipenge DJ gwabadde agamba muchozeni oliptedangu okubaitida gendereze bia ate musajja wange firimani ajja kunywa bia gole kugulibwa kale banaye katonda mulungi ndowooza kambatemu togenda sokuolindeko omuyimbi ajje togenda ali kati ngenda batamu ngenda kubala waneno site zange zivudde mairoji mubadde mumanyi na kampani nga Global ate wagamba okamulankamuleka gabi ebyo byembeeramu era nina waneno kamalijjwe g'ejjuyisi era anytime now tutoliwawo kamalijjwe g'ejjuyisi waneno kati oyagala nkole ki nze gotagamba nti bwenyimba male nkukolera ekkubo motherfucker amina sebo amina abai kati bai tata zijako wamalichi zijako omwimbi wa Fajjat zijako muno mu removing him on dakika 10 I think she will be ready in a few minutes kasane Luwilight agenda kulaba omuyimbi Luwilight na sporting zo muyimbi kize njagala kwebaka mbadde nze kusumbuwa ekyo ki ali wa Uganda gwari kyo malo to olutalo nga tonneebuuzizzaako gwe please atono penge molo olutwala bikayi yalemeresa olutalo waneno tagenda maaso bano bantu ba family terwali lutalo zino family teri bya family wano ku media ogana oti olutalo negwe penge gwe mwana olutalo tululeke nakwanoonya za visa omuntu nenetegeka ne streaminga streaminga bali baleke sikirabanga ko yamala kiraba esimu bbiri zonna nenteeka wali nenteekawo ne kipadi wali in case of anything wajinyabo gwe penge ebyo weefuula site ebyo ng'oyingira obuboxi weefuula omutabankanya we gwe ante olutalo lw'abantu bange tetalo terulina kubeera banene family tetuwa olutalo oluba tutandise temubaamu by'abantu so kati malo liri ku ground lwa full figure ne sira omo temuli naawe oli na bale namuyita n'erinnya lye bayita Rama bamuyita bati deka nava mu ntalo nawona kino nakyo kiriki kiyomba ng'ekitalina mannyo nze nja kukuba nze ngamba ngani nebiki naawe nga nashe yalinga live
leka wanyumirwa luiraite nga ngamba Rich watandikira weewat nasalwa etegeza wali waguze n'emberenge simu 2 nkugambe nga ntadde wali neki iPad in case of anything in case neekutukako nga ate okyattotola ensonga nye nategeera nti kano kalusifa kano kabayingiramu wali wakati ne katandika okwefuula akagezi kasajja gwoli kabi neetolira baggulu nze mmanyi ogwo omulimu gwajja oguggusa ogira ogukomya nedda bambi abantu balungi tebalina buzibu gwajja okuguggusa nanga abantu balungi sijja kuguggusa nze mundekete muteeka mu bintu ebyo naye kale wamma bakuyitaani sinaba kuyita linnya lyo nga lya kizungu nnyo media how are you Darius media wese mulaba wafaanana obale byose sindamanyi wafaanana byo ndaba linnya naye Penge weeyogezaye kyokka obwedda ali mu kabe lwakiri ekisajja kyabaki nga sinasoma kantu ako Darius media omwana wuno yabadde akulinze yabadde yagula tiketi Penge FM wuno yadde akulinze wano mu Amsterdam NFM tewamubulira mazima nti bankwatira ku kisaawe kati gwe toyinza kyogera ate ng'okimanyi nagirabyewo oba ekiro namugambye nti bakwata n'enjaga bankwata n'enjaga balina okunziza mwini njage Sweden bale mayimu muri nagati wamutekamu amafuta era najja n'ebyange waliwo lino ezzika erigamba mbu nkwetega Shalwira ekikanyinazi sajja ebirowooleza mu bitundu by'ekyama baddest influencer Richo ekyo influencer waffe wano mu Netherlands wangi benanze bannange kiki atokote speed nonya sente nfula moderator nonya sente bannange nkoyo okubeera omwaku otese Louis oyagala okubeera omwaku oba moderator bukuyambe kitaata waliwo ze basolooza moderator omuyimbi bwajja nze mulabe muleete kuba kati ayinza okubeerawo ne request nga 3 gomanyi abantu ababeera abo abaagala okujja nga n'omubuuza nga nekyakimye takimanyi kituufu ali yenya nnyumye mbadde njagala musumbuwamu naye tekirina buzibu kyali just kyafujja obufujji tekirina obuzibu bambi omuyimbi wa Benanza alaze wayo omuwala abadde ayimiridde ono wange si munnayuganda nze wange ngenda muteeka mu international market namusanze okwo ku internet nenga ono ngenda muteeka mu ssente ate nina bandi gye njagala okukola nga recollectinze abayimbi ab'enjawulo kati ngenda neonderera ate saagala muntu kundeetera muntu nti ono mulungi njagala nze mba mwerabira nfeyiringe kutamuzi zange oba nsakisengidde kutamuzi wiki kafabiola kankava akagwa agula ekagwa wansi mwana kuva kagwa nafuna ebizibu wiki eno nfuna nnyo ebizibu ekagwa wansi mwana kambaleke ngende ne mpumulemu ngira mbawuliriza wano nga ye munkwasa otulo naffe tunaatera naye katulende muyimbi wa Benanza gwe ngenda kusanga kuno ng'okeeseza naawe totegedde engeri gy'okeeseza kati wenkusanga ku live endala nkunjukize nti wagambye ogenda kwebaka oba nefuula anize enkya nina okutegeka omwana agenda kusomera omwana gwe ngenda kwekaka neebake kati ogenda tunyumiza disitole yegundi yeruzira awo waliwo sitole nze yali firimu site era nengumala Luzira erabika yaggala okuba nze yasembayo waliwo agendayo omukazi omulala nategedde fayiro ngimanyi eriyo gye bali mu kuba ya tikitoka yayogedde Oluswayiri ne bali mufamuli kandi tasobola oyo tasobola wadde tasobola kati wulira tagenda kusibwa mwezi ne fayiro bagenda gigobako nga bamuvuze olunaku lumwasule kuswaza bagenda gigoba bujja kunnyumira naye nze nkusiba tajja ajasulayo olunaku mpozi nga munene nnyo kankubule kati mpozi nga munene nnyo ya muliko mwanyinaze
Inaku zino bakwata omuntu omuteeka mu kooti gaddeyo bavuga buvuzi. Nze kata nneme kuyitako mu kooti kuba n'essaawa zaati. Bamusaba Friday nga weekend omuntu akutta kwata akutegese nti sati Friday essaawa bwe ziti waba kooti. Hayi kikazi, hayi kadama wa Kimenke. Kikazi hawa mande obodda. Nenga yakolaze. Naye nno luzira eriro fiiti. Naye nga tajja kugendayo nze nkusiba. Ate oyo wanaamutwalayo ke kajja okuba akalira kaakasembayo. Ajja kuba agwesombedde. Jasi mujja mutagula butaguzi n'ebyo byasinga okukola ajja kikola. Ku media. Ebya ku media si bya nnyo. Swahili ajja mukola ebya Namere naye. Sibaddeewo. Sibaddeewo naye bali batine Scorpion Shabba naye bamumalirize mu ngeri eyiye. Omuswahili bali batine Scorpion Shabba balina enteekateeka. Eyo nontono. Waliwo olukululo. Ze mmanyi Omuswahili bali bati. Emmanyi kuyinza okuwali ali mu ndomo yaba mukubi nnyumba. Simanyi oba lwaki nanyo egana okugattako moderator omulala. Omuyimbi bamuyitaani? Bamuyita Glory Sing. Kangu kikuweza mugondo mu WhatsApp. Muzungu. Ate kati surprise effect n'abanje onoonye bwe nkunnyonnyola omuntu gwe ndeeta. Mama mulimu ne bu effect? Kale. Njagala obeera ogamba obaani gwaleta ndeeta omulema. Mpulira. Namwe kambaleke Rich webale kundeetako wano mukama wange. Kino kirusifa nkibanja gwa Lusifa nkubanja kati oli mukadde mukaaga. Ngenda kukubira essimu wannyina ze nkuteekeko. Era olina ekyokwecangamu. Ngenda kunoonya luwira ekitunyumyemu nja kunoonyaako. Kale wamava ku kino kirusifa kirimba kino. Gwe nkubanja obukadde mukaaga. Enkyo tegula buteguzi. Era ngenda gamba mwannyina zaazirina nsinga ali Canada alina ssente. Watandika ebintu byebyo ebyekisirusiru ebyo. Simanyi twatandika ddyo gatta emboozi. Gwe. Glory Sings. Kale wuno. Ngambe wano. Mulinde. Sira bulungi. Alhamdulillah. Mashallah. Mashallah bulungi. Glory Sings. Uncle Penge wakazuukuka. Ate mbadde ndi mukola content yange video ano gyenteekayo ndenda kuteekayo video ndala kasa. Fresh nnyo. Just maze ennaku 3 sinywa. That's why I'm sober. Weekend ngambe eno sijja jinywa ndi mu batoto. Tokimanyi babeera sikwatako. Kituufu. Oli mu baddogo wamma. Bananza omuyimbi wo simulaba ate simanyi oba lwaki tekkiriza kumugattako. Tofaayo omuyimbi ajja kujja nti omanyi abakazi tomupakusa. Agamba nzija ate bw'omupakusa ennyo ate bebimanyi. Waliwo n'agambye ono omuyimbi wa Penge naye wuuno. Kati omuyimbi wa Penge njagala obeereko kuno oyige. Ani? Waliwo omuyimbi wa Penge? Waliwo wa Penge gwe yazi. Nze nga nagoba abayimbi bonna. Oli yajja kundiyo n'atuyimbira mu luli. Nze ndi ku collecting band mu mwaka gumwe ejja kubeeweze. Kati ono omwana wa Penge naye lwaki tumutwala mu America kubanga ne muyimbi mulungi. She's very good. Soka mulaba nga ayimba. Ashibakata bangamba namwe ashibakata namweta nefuna amasimu ku kigobero zinamuwana emitwalo oba 5. Vicenti. Nefuna amasimu ku kitebe nga bangamba kyenkola kikyamu. Twabadde naye wano ne mama kyebeekoze ne Katongole. Betute. Katongole n'awangula abanupu bawadde Katongole ebirabo ebisinga ebya Gunda kulumya NRM. Ate banange sente z'omwana wange z'amatanzi wadde. Muyimbi yoyo Val vocals. Oli mulala. Bamuta Glory Sing. Abana banupu abenkyukakyuka bagambye kabaswaze Ashibag okutwaza NRM terina kyerina. Ne bawa Katongole ebirabo. Ashibag n'adduka ng'aswadde nnyo bambi. Kamale n'okwefuira ku perfume nyinza okunywa olubuku live. Gwanda go Benanzo bannange.
Nzokamba mpunya bubi. Akavideo ka Bananzo wakalabye ne Palaso. Akakola katya. Nga bali ku TV. Sebo bavadda ba star, bavadda Palaso star. Tole tamboze yo muze muvubuko oyo. Wena oyagala okunteeka ate njogera oleeta obuzibu. Kozi. Ayina wayagala okunyiga ndeeta obuzibu. Sina wenjagala kwi. Wenjagala kwi. Oleta ku buzibu. Oyinza okun. Sajja muleke oyo twebo twagatta kati twogera. Sajja muleke ne luli bankubira nga bafiiriddwa twogera. Yakamina ngamba obusajja wuuno. Sajja muleke oyo tomulingiza. Sajja muleke. I want to cause the problems. Agambye akyusiza erinnya ndowooza maybe yoyo. Go right. Oli wa Bananzo mulala. Wange mulala talina na muna Uganda n'omugwa amanyi. But can she comment? Omuyimbi owange. On a comment. Kamukubire ku WhatsApp. Because that's the best way she can on wines okumulaba. Kamubuuza. Simanyi kumba Uganda. Yangambye nkyetegereza. Nga bayetereza ati. Oba muweereze link. Link nagimuweereza. Bishi gwe number one influencer gwe tulina genda Kampala kudda Europe, genda USA. FM wako kati gundi ali wa Joyiranda. Lero mu mutadde. Joyiranda alina bakyali beze mukama wange kyo ino mmanyaze. Icho yawedde. Waya, mujja byogera main box ebyo. Ngambye alina bakyali be. She's having some fun today, you know. Yes. Yabadde amanyi agenda Sweden. Twakubidde omukulu akwata essimu. Nebadde ne bayanga naawe. Nerero mukuteddemu message obwinya kimaliriza. Naye bamwe kiggwa promoter we bamwe kiggwa. Kiggwa, shia. Ate nze namugambye nti wabadde webasinza bwana sawaze yabadde ngamba. Nabadde bato kwatize bato nejja saba bali mukuzannya bimotoka naye beebaka nange neebaka. Wo bumanyi bo bazuukuka yemu babaagala kugenda mu paaka samba mupiira teno batwala. Bana abato wazuukuka tomunyumiza nti goli kuyo mba mulina kuyitamu. Pengo laba wano party zibano mama Saddam Rich watabira ko teba party. Kyo ino mmanyi. Anti yesenkulu mandwa wao. Teba party. Anti yabadde yanjye. Bera bakubuuza Rich yabaddeyo mbu teyabaddeyo. Teyabaddeyo. Kati bo nyumya isimu teyabadde. Eba party. Eba show. Lwakuba nasubu eryato nali bali anyuma having nalaba naye penge notako bamuli gwa kubinja kukima ne bafande baffe. Wallahi amogo zinadelinda ba highlights. Nalaba highlights byanyuma. Penge yangamo bamukwatira ko kisawe naseke. Bankwata ko kisawe Rich mwana. Yetenga mbadde nnyo kanchalira nyense eyo njagadde nnyo mbaddemu emirundi mingi nabagamba ne records bagamba mukebere ku shipolo mpiseewo nnyo. Protocol inakuba Rich. Ne bankwata ngo omubbi w'essimu. Bambayetinga ndi Europa. Kati ani gogenda okuza kompoza okuleeta Mariam Ndagire. Ne Kapeke mu December. Ate penga agala nnyo Kapeke. Mariam Ndagire twamuleeta. Njamuleeta wali abamu nsaba bayatebo nga nnya. Bali abantu basatu bagenda kwonoonera. Waliwo enkumi nga nnya seba tebo nnya seba. Tebo zange kyalabe ebintu byaffe. Abimanyi. Semo zina abakazi ababa. Nange mwagala abakazi wakwata akasente ekiddako. Anti kuyo Kapeke. Omukazi yasooka okwagala abalasi yasezala mu Jioni Segawa. Tani sagase mulasi. Yali mulasi. Yali kapo. Ndaba wakati wa bukati buno. Kiwalaata nakwavu wala. Ate dwedo nzo jepa nkongo toyina ssente. Sabakazi bakubwaka ng'ogiba ogisala. No comment kama wange. Ne Kapeke Kapeke ajja kuleeta. Naye mwenge wali abantu. Wano. Ne wachomulekedde bu Kenya. Yo emyaka gyedi bu Kenya. Anti zikati n'okugenda buli wamu kama wange. Ninga kiku. Nezanya bulungi. Nzanya leza. Tuzanya oleeta gwosobola leeta gwe twagala. Ina kali Shiba mwe mwagala. Shiba yasokera wange tana kujja bamwe. Neza kuzeeta abantu be baagala si boosobola.
Anti kati nkugambye naita Shiba next year Ati ninamu Benanza basimba. akategedde ako ye Benanza akategedde nga DJ uzannya abantu kye baagala si kyoyagala. Nanti kati wali abantu abatagala era kudigira di kubuka nnyo era penge nga bagalako music kati nga iri na mubiru abayimbi ngaabo ngaba baagala Oyo muyimbi oyo muyimbi. yes kaze sisina muyimbi nshoboye kubako muyimbi omu alidinga ne kubaka abalala nga babiri omu muyimbi omu sebo Shiba na musako Jasmine mama Rich tali chichawali Jasmine agamba Rich musajja waffe uyo leta bonna bamaanyi nze natya nnyo. Jasmine we yayimba nga talina ngatto. nagamba Rich nasikala Rich uyo my friend Rich my bro ngamba ha Omuyimbi yanvimbisa. Anti Jasmine kyali wange. Jasmine yamalamu ennaku mmeka muno? mama naku 3 naddaye naku 4 actually 4 days. Wow. Kale Jasmine ogomula mwana muto. Mbambi naye ali so loving bananga ali so friendly. Mukati uyu muto Rich Jasmine mu muganda wa King DJ King. Oyo omwana banaye mbabulire. Rich muganda wa DJ King yali wa fire. King Rasta tomaji DJ King. Yakubiranga Bobby ono yali Rasta. Jasmine kwa bebona buto mu family ya King bajanga nawe ekisasi. Katoka naba wanuka kana kato mwana. Mwana muto bambeya. Muto n'oyo bebe. Kwena kuno yagejjamu. Ate bebe ngoma nyaba wala rase. Ngoma nyeva kuli abakyala ne technically mwana muto. Omola mpereza message yino mu TikTok. Almost ready. Tamulinze. Abakazi. Ate nagenda n'avaayo ngira afaanana nga bwe yabanonga kati oluddeyo okufaanana bw'otyo. Why? Kanzi mpozi muyimbi bo. Nyako bananzo mboze buto. Nze kuva buto ndi muto. Amanyi kye kireetera abantu okudda okubeera nga bafaanana nga abantu mirembe first of all. Nakubeera mukkakka mu mutima ng'omuli mutebenkevu ne kyolina. Dijo namulira dda nga nkyali ba mu P1. Kati omusajja Semaka. Ina nalongo we. Najja Semaka ina family ye tawanka. Mera aliyomyaka 3 naye Semaka takisooka ina emirembe. Obadde tokimanyi nti mukyala we yagenda mu magye. Kati bye emirembe gyalina. Kati ona ina pulani y'okkuba omuntu essasi era ng'omukyala ajodde mukuba. Negwe abantu balina lose openge. Gwomanyi omuntu okuyingira amagye n'agamba mbu yagenze mu magye. Namulaba. Wamaawe tuli. Bambi lijja kyonna bambi aluddewo. Era bw'omusango mugamba Sebo Penga agambye thanks for the services. Naakole kosi gye nakola eri ey'okubasa. Kwanze nakola ya sniper. Olwogenda okuba essasi alikabalagala ojja kuwulira. Femu walimu P1. Nani myaka oba 3 oba 4 kati ngenda mu 3 ng'okuba. Zero kuba mbesibyemu naye zisiri myaka jamu. Inakuba na Maria Mudagire abo basegawa. Benazo bayita ba perfect ichi. Perfect generation. Pe batuyitanga ba ultimate 2. Ultimate 2. Negati waliwo abayimbi abamu bendaba. Nyimba nabo nga bagamba balina emyaka 4. Ngenda kufulumya list y'abantu abakulu be batevaayo kwogera mazima myaka gyabwe. Nze sigenda kaddi wa bwomu. Manyi. Jireke. Mbamanyi. Sarako nge 5. Nze kati nze mbeera ntya. Manyi wasarako nge 5 munyo bagusanga. Mbeera ntya nga nyingidde 5th floor. Bonga bakyali ku 3rd floor. Tegeza wenkane chameleon ovu emyaka. Musajja nga yagambye nga ali mu P1 simanyi biki Maria Mundagire. Abatogenda ye waka bili nakuwulira nga nkyasoma by the way. And I'm your fan. Ngenda kuwa ticket ojje kushoza ffe. Ojje kuwa mu kamera. Nze ni mukadde. Kati bwo muto nga otyo. Andi mukadde mukama wange just njaga ojje ko wano otuweeseko ekitiibwa kushoza ffe. Nze bananzo wanajja kuba kubeera. Era femu omusajja mugulire ticket ono omwene jaba kubemu wano. Teri wantu we ngenda nesiberawo n'abantu 10. Walingawo ne ba B2K oba B2K B2C B2K.
abo bana bato bitu sijino emijjo nkoze emipya na buno bwana buto buyamba DJ abadde agala B2K gamba B2K ate ne B2K wa Jojo wano abo bato banazo oliwo ba DJ Lota kati nze natandika oku DJinga professionally mu 96 kibuunyiridde ate nga ndi Rwanda 96 ndi Rwanda kuwa muziki nga ne genocide yakagwa kati nzira kuwandikira mu kabox abatobonya olwo basaze nga singidde bategegasseemu nga DJ box mirambo gye muteekako turntable batufuukira akabasa baaba mirambo kati ate nga waliwo ekyalo bakyanya mirambo awo nanga basala busazi nali manyite gye gifubutuka Uncle Bananzo kimanyi mu 1996 nze nali nkyali virgin nga ndi mwana muto nga olwedde watansedde okuli obulamu nze nga nyumirwa obulamu 96 nali nazina demmana kati nze ndi blessed okuba nti essaawa eno nkyali ku vibe bw'oyimirira wali mukaana naye nkayimiriramu ate nendika kulyako nze embuzi yange gundi yagitwala osigala weeka nze neyagalidde nga kyambala peti nekitujulira maama emmere naye kitaniko kitunuulira nze nali njagadde kati tugenda kulaba mu comment I wasn't born in 96 era kuolo bintu byedde ebyo byokuzina ebyo akasole kakuluma tomanyi kagamba nyingidde singidde biruma kakuluma otomanyi we bateeka ovaayo owunya akatungulu ovaayo buzedde ozo ozijjukira penge mama wange akutumidde tanse gunsinze mambi mama maini mpoza alyawo jajja maini wa ate abeerawo naye taliyo onalebo mwami agenze out ne mukazi we kambuuzi yawasa onalebo mwami alina bebi we namulaba kubuuzeeko rasta kyogamba rasta pretty girl them there baby girl katubuuzeeko ate muntu mulamu bebi we muntu mulamu nnyo onalebo mwami yagula n'emmotoka kazi namulabako emirundi kulinya train bakazi bakyusa abantu sebo kazi kalungi kalina seba amagulu amalungi kazi ka Morris kati Morris abayise bali ku picnic kati kyogamba muva ogaba mataali ngopenge vayo agopenge kyakabi mwali yakajja site rasta Rich omukazi yamujja site yamujjeeyo Canadian born naye nga Uganda omukazi baddi ekyera asoboka nze namulabako talimu wadde filter era nagira bugizi nti abasajja bakambwe nange nawasa Rich yagaana okuwasa angopenge tulina okuwasa mwana anze nawasa Rich yagaana okuwasa Rich yesimanyi lwaki bato obulamu bwa Rich bwe neegomba naja kuwasa Rich tana wafuna gwayagala just that's the thing ndabika sijja kuwasa ango Rich wama neta mamangu ndio obulamu bwa Rich mbwebwa atolina okupapa ango Rich ojafuna omukazi gwayagala something as it moving they are interdicted omuyimbi nga talabi kasane gundi unazajja muteekako ani onalebo modoleta muyimbi kyangwa ngenda kuwumulamu nga nindo omuyimbi atuyimbire ate nagenze nekebera ku gundi ate bwanatandika okuyimba tosobola kwebaka ayimba bulungi nnyo nnyo nakebedde akawunti ye nagikebera muyimbi kyangwa Rich omuyimbi wange gwe ngenda okusayininga ngenda kutandika okusayininga abayimbi nina bandi nina ebbaala gye nagguddewo kati njagala
waliwo part we bagenda kubira band ati ngenda kukola band yange nga ngenda collecting abayimbi abenjawulo then ba recordings nkoyo obwavu man nina okweyiza mu bantu abalala osikati bwenjogera ekintu ekyo n'omusika anti ninge gye kisoundingamu gwe tokoye bwavu waliwo gwe bagenda okoye obwavu kintu kituufu kirungi naye ogambe olina okweyiza mu bantu balala ati blessings zizo ziyinza okubeera mu bantu abalala oyinza okubeera ng'omanaginga kati la Dr. Brain yawandiika ennyimba kati yawandiika bali ne baziyimba naye waafunira kati omufumbi naye afumba emmere abalala ne balya nze muwala wange agenda kutandika kuzanya professional football. Kati wendaba omuntu ng'ayimba bulungi ndaba abakubi ba gita ndaba bweti ojja kulaba bandi nga ngitadde wambwe tusooke tugende ku buli competition bonna bu American simanyi Got Talent bwali bonna tusooke tubulye sente zange nkungayiza sente zange ngenda talafia naye kati ono njagala kusooka muleeta wano musooke mumulabe nze nyinza okuba nga nkaddiye ndaba bubi naye sooka omukubira omugambe tumukunze apereza message wano Honorable Mwami Penga ayagala buuza ku girlfriend wo. Penga ayagala buuza. Hi. No wange wali wano. Hello. Hi. Wasi mulaba. Hello. Hi. Bano bale fumbira musajja oyo toke. Wabale kusima. Musajja oyo bambi anyirira nnyo nange yandeetedde okuwasa nange nawasizza. Nafunye omukazi neze wange mbadde naye okwekkiririzaamu yakundeetedde nga fina twagala kukwata kuboleremu Benanzo lyakwata tubiira abasajja batawankawanka tuweekube ku kitiibwa werinde olulira ku firiji weri ku omwana oyo washing machine weri ku baliki tuli musanga azikide nteri amudusa mu ambulance sagala kusula kati mu nyumba bwomu kiyinza okutugwako n'ozikira ndekanze bwatyo mulamese bwe yazikira kubulayo osobola okufiira mu nyumba nebatetegedde bakulusanga obuvunzi weogedde ku kya washing machine kampase wasa yagenda oyose ekikumba wekwende kwata omuliro otya okusula mu nyumba obwomu wetugenda tali tukuze kati tukuliridde ebadde bigenda bijja sofuna ne kakwata ekiro kintu tuli muntu ayinza kuyita ambulance otandikirawa ante nachali wange yafa wano mu America yafiira ku mulyango awo era bagenda okugulawo ng'ali awo ku mulyango bwati aleka yali yafuna heart attack toyina mubeezi ayinza kuyita ambulance ng'afidde ku mulyango wangu Benanzo kwennyini tukamusanga naye nga kirabika yali agezaako okufuna kalekaane nti njagala buyambi naye wa ala malayika ali mauti namugaa sirika olinza okubeera n'omukazi naye ate n'ofiira wala kati olaba waliwo Avicii oyo abeerayo w'Abapenge Avicii ate yafiira Saudi Arabia so ekintu ky'okufa nze ndowooza ne bw'obeera n'omukazi ate nekirala oyinza okubeera n'omukazi ate ye kennyini n'akwettira oba olina ky'okoze. If I was not there, well. Actually, yeah. There's one time way. I think was it last year? This year. Yeah, there's one time here I was. Nali awo out of the blue. Nembera nga sicha sabulunji. Yeah, nga sicha sabulunji. And she was telling me. So me nduwa kumugamba, but she was telling me, no, you're not breathing well. You got to go to the hospital. Yeah. And she insisted on it. And guess what? When I went there at the hospital, naliyo for 16 hours. Mwana ebiri okwera mu nyumba wekka mwana osobola bintu bisibya byagalira ddala nze ebyo. For 16 hours. Mbeera nnyo ku street nze mbeera nnyo bweru. Saagala nyumba njitya nga ndiyonzekka. Kiraga nti abantu abalina abakazi balivinga longer
lwansonga nti buli lwolwala omuntu kaza akuteekako embeera genda mu ddwaliro n'ogenda eyo nga kansa bamukwatira eyo naye kati gwe wano weegumya gamba nja tereera gamba nja obi okay wekkirizamu ebitaliiyo kale omusajja ayambadde ataddeko ekifaananyi kya honorable naye laba byambuuza kya pulezidenti naye laba byambuuza omuyigiriza mulabe ono babaita simanyi kikomeko ono simanyi ani omuyigiriza oyo muveeko nawangu Benazi kati oyo omwagaza ki mumuyigiriza okuba irimu kanoonya omukazi omanyi penge kaagala nnyo tisa omukazi wange wekisi kati otandise okuntiisatiisa ssebo amanyi nze ali ready agenda kuweereza request Richie. That's nice. Anet Malcolm omuyimbi agenda kujja honorable Anet mugjeeko omuyimbi ojja muteeka mu kinene yo omuyimbi kati kayimba kike mwagala kibakubuuzaako Richie. Hey, Malcolm. Ono Liam. Hey, Liam, sorry. Liam, what's up? How are you doing? Malcolm aliwa. Malcolm una. Hey, Malcolm, what's up? Good. Nice to see you. You have really grown. Malcolm, do you think Madrid is winning this time around? Yeah? On a sports analyst ate bowler. Ate oli muvuzi wa mbalasi agivuga n'agijjamu n'amannyo. Negira olwe musitula nenga mbona ng'emusse ne muziwa aginyweza. Nyiza nnyo nkulabye ng'oli fresh. Tola nkubulizaawo n'ongamba baddogo bazze. Anti wiiki y'abaana bayange eno. Sankulaba obeera n'empisa taata wa mpisa. N'omukazi wange waliwo desi abazaala maama abaana ajja n'annyambako. Mwali kuwulira. Ate ani. Bantu okyusa. Bwe mbozi zammwe nga mwagala famire z'abantu zisasike. Olina gw'okolera mu famire yange esasike. Omanyi owaayiriza kati olina gw'okolera mu famire yange esasike. Ne nkumanyi. Agambye ki? Munkyusa wazali nkyusiza ddi kati alina gw'akolera. Oli DJ. Olina gw'akolera byayisaawo. Twali wano ne penge lumu nga tukola live bino ebyokusaaga. Nakigana Benanzo sokoleke. Nakyo njagala okubuuza ku Ssaalongo. Twazise Nnaalongo naye bamuzise mu keesi. Ekintu ekyo nange bulijjo sikimanyi. Mulembe obeera ne peya bbiri takkiriza ziikibwa mu keesi. Okubeera ne peya bbiri ez'abalongo toziikibwa mu keesi. Era nakigambye maama wange naga yinga sikimanyi bw'obeera n'abateya bbiri. That makes sense. Mponya okunziikira. Richie says hello. Cheers. Hi. Honorable Mwami, laba kusa omuyimbi bamwita Glory Sing. Huyo, she's right there. Oh, she's off. Avuddeko. Hey, hi. Mama abaana bange muleka agende bakodde ne plan za kutyankalanya maka gange. Naye owangadde n'omukyalo ono pe. Obadde ki? Richie damo mulete. Simulaba ango Benanzo. Okay, here. Omulabe? Mulabe. Okay, she's right there. Muteke muti. Hello. Banayi mwe muting him. Hello, Glory. Hello, how you doing? Hi, I'm fine. Good evening. All right. They're gonna put you in the big screen, whatever, and then these are my buddies. These are all Ugandans. And I told them that we were waiting for you. We've been waiting for a while. And I told them this is somebody special that I've noticed online, and I'm trying to get a bunch of people to create something special in music. So they're like, you know what? We'll wait. And there you go. Hi, I'm so sorry. It took a minute to wake up. I know. Good morning. How you guys doing? We are doing great. Very, very great. Beautiful. Yeah, I'll introduce you to my buddies.
That guy there who has the name Lucifer, he's a very popular person on the internet. Very popular. He's very well known, so he's the right person to be here. He's in Sweden. Honorable Mom is in Canada. Richie is the host. That's my good friend of mine. He does events too all over the world. And Darius, he's a social media person. And there's a lot of people watching. So guys, Gloria is one of the people that, is that how you want to be called? Glory? Glory. Gloria. Glory, Ogo, whatever it's. I've been watching her on social media and I'm amazed with the way she sings. And I want to put out my team of people that you all know what I do. So let's hope something good comes out of this. So people are going to be requesting songs and you can introduce yourself actually. Okay, hi, my name is Glory. I'm from Nigeria. I'm a singer, songwriter, a live streamer. I sing here on TikTok. You know, are you based in Nigeria? Yes, I'm in Nigeria. Nice. Yeah, so that's what I do. I take requests. So if you have it. I have songwriters listening. There's good songwriters that are on here, and yeah, so she sings most songs. So I'll take the first request. If you can do African Queen for us, because that's a popular song, African song, and we'll take it from there. Okay, makes sense. All right, let's do it. Oh, yeah, yeah. Just like the sun, light up the earth, light up my life. Yeah, the only one I've ever seen with a smile so bright. Now, just yesterday, you came around my way, and changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you could have made a sister sing. No ordinary thing, no supernatural being. And no, you are the one that makes me smile, brighter than the moon and the stars. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. Yeah, you take me where I never been. Yeah, you make my heart go ting-a-ling-a-ling. Lucifer, you are my African king. Said you are the boy of my dreams. You remind me of that thing, and that is the African beauty. Oh, yeah. DJ Fernando. Oh, yeah. Yeah, listen. Out of a million, you stand as one, the outstanding one, MC Richie. I look into your eyes, guess what I see is paradise. You captivated my soul, that every day I want you more. How can I deny this feeling I feel it inside your eyes? No one can ever take your place, can never take your space. It's a fact I can't erase. I know you are the one that makes me smile. You make me flow like a boat upon the Nile. See, you are my African king. Maurice, you're the boy of my dreams. Yeah, you take me where I never been there. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. The riot, you are my African king. Said you are the boy of my dreams. You remind me of that thing, and that is the African beauty. Oh, yeah. Yeah. Oh, this is for all the African queens in the comments, okay? Listen. You are my African queen, and I know, Sheila, I know, yeah. You are my African queen, and I know, yes, I know. See, I know about this feeling that I'm feeling in my heart. Oh, I know that it is love, and I know that it's love was surely sent from up above. You're the only one I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart,
my money and my money, every other thing you think of. Who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my whole life, giving all to you. You are my African king, for real. You are my African queen. Girl, you are the girl of my dreams. Eh, you take me where I never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh Lord, you're my Ugandan king. Said you are the boy of my dreams, yeah. You remind me of that thing, yeah. And that is the African beauty. Oh, oh. See, I love you, I love you, I love you. Yes, I do. My American queen, African queen, Ugandan queen, Jamaican queen, African king, American king, Nigerian king. Ah, I love you. Yes, I do. I love you. I love you. Yeah. Woo! Thank you. Richie, Lucifer, Honorable Mwami, anybody can request a song from her. She does extensive, of course she doesn't know all the songs. I'm only gonna ask one song and then they will also ask. Can you sing for me Love Doesn't Ask Why? Oh my God, I don't know how to sing that song, but I've heard it before. I think it's by Celine Dion. Yes. Yeah, heard it before, but okay. Let me give the chance to Lucifer to ask. Maurice should ask. I want to first ask for a song here. I want to first Google very first a song. There's a song actually I was training so much the last summer, and the song was called what the fuck? What was the name of that song? It was on everybody's lips. Does it matter whether white or black? Your matter. Oh, okay. Can you sing for me Camouflage by Brandy? By who? Brandy, Camouflage. I don't know that too. Okay, long distance by Brandy. I think that's the Brandy songs I know. Right here. Sing for me a song of Beyonce. Beyonce. If it makes sense, yeah. I don't want to be picky, but just sing any song of Beyonce. I know. What's it called now? Why don't we go sit in the car? Hold on, let me look at it. Any song of Beyonce. I went all the way to old school songs, and I was surprised she knew all of them. Even reggae. I know Almost Doesn't Count. I know. Almost Doesn't Count. That's Brandy, eh? Yeah. Have you ever? Yeah. Sing Have You Ever? Have you ever? Okay. All right. Let's do it. Mute. Have you ever loved somebody so much? You cry. Hey, needed something so bad you can't sleep at night. Have you ever tried to find the words, but they don't come out right? Have you ever? Oh yeah. Have you ever been in love so bad you do anything to make them understand? Oh. Have you ever had someone steal your heart away? You give anything to make them feel the same. Have you ever searched for words to get in your heart, but you don't know what to say, and you don't know where to start? Yeah. So much makes you wanna break down and cry. Something so bad you can't sleep at night. Have you ever tried? But they come out right. Have you ever? Yeah.
Have you ever found the one you've dreamed of all your life? Do just about anything, yeah, to look into your eyes, yeah. Have you finally found one you've given your heart to, only to find that one won't give your hearts to you? Oh. Have you ever closed your eyes and dreamed that they were there, and all you can do is wait for the day that they will come? Love somebody, yeah, makes you wanna break down and cry. Something so bad you can't sleep at night. Have you ever tried to find the words, but they don't come out right? Have you ever, yeah, so much makes you wanna break down and cry. Something so bad you can't sleep at night. Have you ever tried to find the words, but they don't come out right? Yeah. Have you ever? Whoa. Guys, let's gift this beautiful. Nice. Thank you. Mwekubirabo. Thank you so much. Uncle Bananzo mugamba tuyimbiremu ezisinga zasinga otegeera. Most songs that you feel that they're the best songs you do, most people request. That you feel comfortable with. I see someone said do something from Beyonce. Let me do something from her recent album. It's called Sing for me, Halo. Halo. Hello. Okay, let's do it. Okay.
Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's breathing all over your face. Baby, I can pray you won't fade away. I feel your halo. I feel your halo. I can see your halo. Oh, yeah. Oh, halo. Halo. Okay. Before I take another song request, I'll be very wrong if I come on here and I don't do you guys some Nigerian songs. You got to. Got to. Yeah. So I'm gonna do like 1-2 Nigerian songs, and you guys have to promise me that you're going to dance. You're going to sway with me. Okay. All right. This one is one of my favorite Nigerian songs to do. I'm not sure you know it, but it's one of my favorite Nigerian songs. It's called Every Day by Fireboy. Do Thames? Okay, are you ready? Let's go. It's very, very easy dance. Lucifer, tell me where you did. That is Saturday. I go meet you there, 'cause I miss you every day. Call me any day, I'll be on my way. I'm one call away. No matter this, boy, I'm not sure if my action don't need too much. I love you with passion. Darius, Jennifer, Pamela, so I was be like no more funny kiss. So baby, girl, baby, my soul. Girl, I want some. Say now you, I want the sanction. I'm all yakpa for my cattle. When I only you where I want for my mansion. Listen, boy, I'm not here to confuse you. I'm only here to convince you that I want and I need and I miss you. And I want your body and your will I need you. Give me ginger, follow me, go. Taking me high when my energy low. I never love you, finish. Don't leave me derails, baby. Baby, let me take you to Ibiza. Let me put a ring around your finger. If you make a memory to linger, I will give you anything you want. See back, coach, and I go gallant, I no go fear. You do me too bad, but I don't care. I'm in my feelings, and I just want to make you know. Tell me where you did. That is Saturday. I go meet you there, 'cause I miss you every day. Call me any day, I'll be on my way. I'm one call away. No matter this, boy, I'm not sure if my action don't do too much. I love you with passion. Jennifer, Jessica, Pamela, so I was so be like no more funny kiss. Some baby, girl, baby, my soul. Girl, I want some. Say now you, only you, I want the sanction. Why I for my cattle, when I only you where I want for my mansion. Yeah. It's your melanin, yeah, yeah. It's your melanin, dark skin melanin. Say dark skin melanin, boy. It's your melanin too. I have two more Nigerian songs, okay? Oh, are you the moderator? Thank you so much. Just bring some people up, still. Some people they want to be also like invited. Just pull more people, so we give us some. Get the producer. I don't know if it's true. Okay. Uncle Penge, bajje mu video basomu wa vibe. Yeah, man. Go on, Glory.
2, 3, let's go, say. Yeah. I need your loving, so fresh, so clean. Love me in and out, unfailingly. And I'll be down. Anytime you call me, I'll be down, yeah. I'll be down. Because I love you only. Because I need you more. You know I run. Fly, we can fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. Yeah, I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. I'm on your vibe now. You got me on your side now, yeah. I'm on your wave right now. Oh, yeah. If no you, then I don't wanna know. I don't want no story. Day and night is unconditional. Got me living softly. She love me love me tender. You know your love turn me up like never. Anything you want, see I'ma do whatever. Oh, because I love you only. Because I need you more. You know I run. Fly, we can fly in the sky in the night. Hold me in your arms and your love and your light. Yeah, I'm on your wave right now. I'm on your wave right now. I'm on your vibe now. You got me on your vibe now, yeah. I'm on your wave right now. Oh, yeah. She love me love me tender. Love me love me tender. She love me love me tender. Love me love me tender. You are my sugar, my honey, my tender lover. Sugar, my honey, my tender. You are my sugar, my honey, my tender lover. Sugar, my honey, my tender lover. Yeah. So I'm going to do you guys one more song that I pick, Afrobeat. Then I'll just look in the comments and see all the song requests if you want me to. Sure. One more. If you come up, can you be in camera, please? If you come up, we want to see your face. Thank you. Okay. Do you guys know the song? It's by Arista. One song from Uganda. I promise I'll learn one for the next time I'm here. I'm feeling vibes on vibes. I'm a chicken dynamite. I blow your candlelight. You know I'm just that type. No, they don't think kill my vibe. They don't think kill my vibe. They don't think kill. Wise man say, follow the stars. Yeah, you should find your piece of advice. If you hit your enemies shine. If you're not a friend of me, answer the light. So you can never kill my vibe. Torture with no sacrifices. Everything was taken, still had to make it. By pillar, we no go to fix it. By killer, Bloody Samaritan. Protect my energy from your bad aura. And my pastor say, I be my healer, everything I desire. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get shower, come on, go and sit down. I go just para, come on, my chica. I go just follow my dreams. Yeah. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. I'll blow your candlelight. You know I'm just that type. No, they don't think kill my vibe. They don't think kill my vibe. You know they kill my. I see you watching my stories. I see you gauging my lifestyle. I see you watching my movements. This bad girl bad every day. I know the look of your face. Bad man bad every day. Get on your knees and pray till you regain your faith. Bloody Samaritan,
protect my energy from your bad aura. And my pastor say I be my healer, everything I desire. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get shower, come on, go and sit down. I go just para, come with my chica. I go just stay, full of my dreams. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. I blow your candle light. You know I'm just that type. No, they nothing kill my vibe. They nothing kill my vibe. You nothing kill, you nothing kill, you nothing kill my vibe. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Do you know well, next time when you come, because I didn't give you time to prepare, so I'll give you some Ugandan artist songs and then you can look at them and then maybe you can, so that people feel like they are well represented. But this is not something that we plan. This is something we planned like a day, like pretty much like yesterday. So people in the comment can request songs if you know them. But Honorable Mami, if you have a song, some people love reggae, like lovers rock reggae, like Harris Hammond, something like that. Songs like that. If